buli muntu yenna ateeke ettaala ebweru ku kikomera kye. Kibuga kyawanga okufuluma olina okutambula ne tooki kubanga nekya tewali investor agenda kubeera mu kibuga kyatali safe. Gwogambye ekya judiciary lwaki omuntu akwatibwa emirundi 10 ng'akubye akatayimbwa continuously n'aweebwa bail damulira omuntu gwe yakakwata emirundi 10 buli lwamukwata bamukola ki bamuta kyekireeta mu justice. Njagala police egamenti eyagala supplementary budget eyagala kutraininga abapoliisi emitwalo 5 nti waliyo omubaka eyagiganye. Nze bwe mba nakolinze ebitongole bya security bifixing eggwanga lino n'omulala akola ekirala kakati bwe muba mutuuse ku level eyo Yoweri ayongere okutufuga. Aba security abali ku program eno njagala kubebaza mwebale nnyo feedback njiraba bannabyabufuzi abali ku program eno mwebale na feedback njiraba na Uganda babulijjo mwenna mwebale nnyo. Victor oba UPDF yamalawo ababise mundu olwate bana bakuba obutayimbwa. Why has it become hard for them to act? Chechigani Chemvana wandisi because they seem to be out of touch with what Ugandans are going through because bali comfortable bali okay bakumibwa they are not feeling what we are actually going through, the threats of unkenke kambuze kibuzo ba minister president we are droppinze mu rishafe yabadde obacha ina jipu baze ku motoka bwawe ngabo kati namwe temwepanka timwefula nti muli ba kitalo ate ffe bagashumba tumalayo kubanga obulamu bwange bwonna bwe mbadde nabana abasikale benyina tsani inconvenience obati mukimanyi akumalako emirembe nze obulamu bwange kuyimirira ku street nga ngenda kulwegaba n'ennyumya n'abavuzi ba boda okitegeera ndowooza. Onagambye Gasta Kakaira Gambye, I am with you on this, Mr. Gashumba. The times are very difficult. My family and I have been victim. I have a scar and implants in my skull as a result, despite efforts and follow-ups, which, by the way, were costing me a lot of money. Not a single suspect was apprehended and arraigned in court. The best my area security people would advise me is to buy a gun to literally protect myself. I am a law-abiding citizen who pays my taxes and expects the service. In return, I expect protection from those paid to do so. Onayogeze naku asasula omusolo yene family ye bayine enkovu banoonyeza obwenkanya ababatusako obuzibu bakwatibwe mie. Kati ekirala nakigambako bamwita Gasta nakigambako area chairperson w'ekitundu mwe tubeera kati kankusese banna Kampala ffenna ne tusalawo today ti buli muntu alina ekikomera ateeke ettaala ebweru. Crime ejja kubeera reduced like 70%. Kubanga emisango egisinga gizibwa mu kizikiza. Ekyo ate kisoboka ye patriotism gye nkugambye. Ffenna kubanga ettaala eyaka ebweru umeme ekinene nye kujjako siringi kasambu amasannyalaze kwajjukire yaka from 6 up to 6 nebo salawo nti otekewe ya sola eje bayita patriotism. Why can't we make it as a requirement? Because ebintu ebiganda mu mirembe governments must act and give leadership. Okitegeera kati bano mikwano gyaffe bano ba Jeno Muhozi Kaine Lugaba ba basi byakagaba baddamulira ani ono birungi owaiso yaloka ani omulala bamagambo ne batula mu security meeting nga today ne bagamba we are going to do our best but we need your help KCCA. Buli muntu yenna ateeke ettaala ebweru ku kikomera kye. Ogwange guli gumu ku radio wano kukunga bantu nga bwe twabakunga mugende mwebazise bwe twabakunga butimba bw'ensiri ne tubakunga mu covid government esazeewo egenda tuyamba naffe tugiyambe tutya bwe tuti wakyulira ndowooza nsi yawa ng'okufu kibuga kyawa ng'okufuluma olina okutambula ne tooki kubanga ebibuga byonna all over ne mu East Africa wano oba osobola okuvuga emmoloka ekiro nga tutaddeeko ttaala ng'ettaala zaaka. Kankuwa example endala International University of East Africa ogiraba? Ovuga ogenda Bunga olaba kusoyaawo waliwo ekibira nga mulimu ababbi osi station wa area yaffe
na deployinga wa basirikale ndayira nga ntya Katonda tokyawulira muntu nti bamusasekechi bamubideka esimu ye kuba kyali kifuuse ng'abaana abawala ababeera ku maboda babasikako amasimu gaabwe. So we are ready to support these security agencies. But you're saying give us a plan. Yes, nze ne banagamba nti president agamba nti ku mafuta tuongeddeko siringi 10 ekirala zigende in the military kubanga nekya tewali investor agenda kubeera mu kibuga kyatali safe. Gwogambye ambassador wa Ethiopia a diplomat, one of the diplomats there nadduka 10 yadduka 2 months later naga Uganda njivudde mnagera what is this egali zoyogedde ku border nabutambi we buli yampa akatambi n'enkalabu CCTV cameras ezo zakwata abasajja ne bajjanga musambu ne bamuyikira ne bamubona benoli na beri yali so much traumatized. After 2 months naga no I cannot stay in this country again. Some diplomat from the embassy completely is on record ne police yakyogera afterwards. So kyekyo kye tusaba mutubulire mwagala kyekirala tuyambye tutya abaana bano okubajja mu crime. Government yetugambe twetaaga sente bwezi okurehabilitating abaana bano. Olaba ino gundi project ya State House ya skilling an amazing project. Kuba otuni abaana byakisinga okutagitinga. Ono mukyala Jeni Bareki yatunyumiza story. Abamu abaana ajjanga enjaga emuliko. Ne bamorientinga ne bamorehabilitatinga n'amaliza nga graduatinze. State House oyagala sente meko kwongera mu skilling. Abaana bano tubayambye tutyo bajja misango gino. Ekirala baamaliriza batyanga bagenze ocommitting a crime. It's a joint effort. Motegera nozi. Fe ebitongole bya government security yefembayo. Echa judiciary. Lwaki omuntu akwatibwa emirundi 10 nga akube akatayimbwa continuously nawe wa bail. Motegera kati kitegeeza abakulira security bayino ku having a meeting ne chief justice. Ompuli andowooza. Kwa tusobola kuŋŋamba nti damulira omuntu gwe yakakwata emirundi 10 buli lwamukwata bamukola ki bamuta kyekireeta mu justice. Conference gye mbadde nja tujja gyogerako next week nja kulaga waliwo scholar yava UK nenga mu nzaalwa ya Nigeria a young lady bye yayogera byennyini byendaba wano Uganda. Exactly. Byendaba wano. Abaana baffe bano abato abakuba obutayimbwa baamaliriza batyo kuba obutayimbwa. Lwaki tubafunira byakola oba kioski zaabwe ze mwamenya bwe mwazimenya mwaba option ki? Okitegedde kino kintu kinene kino kiringanga the entire body ngo emiswa gyonna gitwala ku mutima ontegera ndowooza. How do we help this heart called Uganda? Security neyamba etya, ministry ya gender ya balamu neyamba etya, KCCA neyamba etya, parliament neyamba etya. Okitegera ndowooza. Njagala police egamete yagala supplementary budget eyagala ku training aba police emitwalo 5 nti waliyo omubaka yagiganye. Okitegera baleke ganti gasho bali mbyabufuzi ati byabufuzi ki? Fact waliwo n'abalabudde wano those who are politicizing this and covering the security's relaxity and inefficiency, remember that security was allocated 3.5 trillion. Why should Ugandans have sleepless nights and uncertainty when it's their lives and property? Yet they pay those officers with 3.5 trillion. Katika nkwe how security operates ekitone nnyo kyemmanyiko. Crime intelligence kasitetegeera nti waliyo gange ekulirwa Samola nsonyiwa erinnya lyo ndikozesezza eri Kyambogo esobola okumala emyezi 3 eri mu Kyambogo emonitoringa Samola ne group ye olira ne compilinga all the evidence gye bayina neyola group ya Samola negisuula ku Letse Jinja Road Police kati CID y'amagombo ne coming in okwa profiling kubajjako statement. Okay. Ulira bwe kyetaagisa nti bali bakozesa ebisi ne byali recovered nga babiwa mu biru ye director forensic nga bamachinga nti emundu eno eya robbing abantu ebusega it's the same gun ya robbing abantu emukono. Okay. Kati kitegeza forensic yo mujiwa sente ze yetaaga kati obujuze bano bu compiling nga babukwata nga babuwa state attorney ye DPP. DPP nga agamba nti obujulizi bwe muleese bulungi nnyo abantu abo balete mu kooti. Kati state attorney ono omusasulanga abalooya abalala
kati bwatwalibwa mu kooti ono suspect he must appear before a magistrate yona ayina moralo kulira omusango eyo chain ya crime kiwanvu omupoliisi ono ali under crime intelligence ayina moralo kumala emyezi 3 nga traininga the thugs bwamala zitraininga n'agakwata CID ali attached ku file eyo gi-investigatinga ayina moralo bw'aba ayina moralo state attorney ono already okuwaaba omusango guno n'obujulizi bwonna kati omusango gwa Desire Mirembe gwawangulwa kubanga the entire police infrastructure yalina the zeal omusajja bamuyita Mande omusango ne guwozesebwa omutemu Matthew Kirabo n'addukira Kenya Interpol ekulira Grace Akulo ne magambo oyo wa CID covertly nga batambulanga misota ne bakwata Matthew Kirabo ne bamuze Uganda ne tukuba muki magambo kyakola yes atukuba mu ngalo ontegeera ne wali wagambi wanu Mwami Gashumba nti bino byoyogera katikati saawa eno byawukanyemu ne byapostinze because kuluno onaga nti oyogedde ku lighting nokati omanyi entire gundi ya security yonna it's not limited to the commanders of security nechetaka some light nga obyogedde let me read his kati oyina yawandiike we nakomya yongererewo bino bya gwanga buli omu ayina okukola omulimo gwe I am enjoying the debate but Mr. Gashumba's analysis is very spot on. This however sharply contradicts his tweet. I entirely agree with him that managing security is a collective responsibility. Take note that security can be guaranteed only when these gangs are managed. Let's look at security and in its entirety. Look at a hungry Ugandan, an unemployed youth, an unprivileged Ugandan. How can police guarantee security to Ugandans when you have such categories of people? Kakachiriwe chiti bano the top security chiefs, the top guns. Bano benna wandise be basinga for president nga afulume gwanga. Bebatula mu miti chemanyi bagenda kutula mu miti bebazitula mu bebajjo gamba ntino ogwaffe guno ne tulina obuzibu buno nga bayita those security sister agencies bebabalamu okay kampiringisa abaana kubanga abandaza abaana basinga bato okitegeera ekya tuyambye tutya families zino mu maaso zireke kuleeta abaana bwe batyo. By the way, ndi very worried abaana abasinga bali below the age of 30 tebakulidde mu family setting bekuziza bokka olumu nayimi ya Kampala road yawo ne malawi sawa nga namba naba police yonna ne jane kungana nga balozo bansazeeko ne maga no nze banomba manyi ne bambulia kino mwana tuyina kino mwana tugamba kino you get it mirundi emakaje tu interacting n'abaana abato okitegerana so I'm happy nti tweet yange generating the debate. Okay, it's all over. So change agala kiri kimu these top guns batubulire tulemeddwa omulimu guno lwansonga bweki neche sirirede kukiriza yo wesigire okutugamba bannange tubabulira ekifo bwekiti temukigenda mu kitegeza police besidinze Deyo Daka Sport abamenyi b'amateeka mfo yaabwe temugenda wo ogambye nti bajja kikole wandege ya leero atugate mugenda yo enchaba kikole kabalagala oluddako ekyebando ngoli kyugaba kimazeewo ekifo kyokka police kyetugamba kyetakizibwa agenda mu kimanyi singa omusango guziddwa bagita crime scene awo situkirizibwa era bateekawo ka ring baba limukunoonyereza etugamba awo temukirizibwa ne muganda nga osigire osinzire n'enanga mutugambe nti bwe ziwera ssaawa emu ekansanga situgenda olwani afuge eggwanga lino nteekateeka eyo naku lwa tukunulidde obunkenke n'ebyokwerinda mu kibuga Kampala n'emirirwano era wano ndaba Popular lwabukidde lufumye olunaku olwaleero lugambye abatemu mu Kampala gwe mutwe omukulu abatemu lwa gavumenti abatemu mu Kampala mutwe nega poliisi egudde ku nfo gye bakolera misoni kati info mugisanyeewo abatemu laba obwana obadondaga nti waliwo obwana obuto these are very young children very young abetaga okurehabilitating okirese bulungi nti
prisons abaana bano bebasibwa akyogedde is a message on agambye bwati agambye bwati message yokanyi kusomera Wanyama Gashumba sobolo okugitandikirako bulungi ndabe wano message yagala kubula okay you know wano agambye actually research shows that most of these gangs are the former convicts abantu abali abasingisibwa emisango that were formerly arrested and charged by Wembule and the Rapid Response Unit. The question is does the Prisons Authority do enough reformation? Kakati ekibuuzo kiri nti prisons yo muina budget gye mugiwa ngeri meti kuliforming abaana bano kubanga abaana bo balaba abamu bali below the age of 18 tebali na meti genda chitalia bali meti genda campiringisa kyekibuuzo kizeeyo ku kyekugambye tulina resources eziyamba bana abaana oba tulina the will. Do we have the will? I think we have the resources okusira kunyonona ensimbi gye bazonona mwana mugwana naye will weri kyekibuuzo baana baabo mubalabe baana bato very young kati mu nsi ezaakula bino ebibiina ebinoonyeza ku baana baali badde bainteractinga n'abaana abo kubanga bakugamba kitwalira omuntu between 36 to 74 hours of breaking down omwana kubulire ya ending up atya mu bino ebintu ayambiddwa atya ekyo kati ate si kya poliisi bitongole birala owulira byebyo si kya security kati yo security erina kuwa report ministry gwe kikwatako netandikira bino betusanze how do we complement each other okay kyekyo 0 criminal dark spots are everywhere world over, even in developed nations, and security often warns its citizens. The warning is okay considering the fact that some of the anti-crime infrastructure are not done by police, for example lighting and road construction. Kyagulanyi mwamu wobululu 2021 nabagamba mu nnaku 2 nti mu 7 taswa tufugira naku 10 kakati agenda mu myaka 3 2026 Kyagulanyi ya confirming agenda kujjayo empapula katika tulabe you are just dreaming. Go dreaming about dreamings, my brother. By the way, oyina dembe lyokuwagira Kyagulanyi nange nyine dembe lyange okuwagira MK. Don't coerce me. Oyina dembe lyo. Okay. Well, Wanyama Gashumba. Yes. I haven't checked about the tweet you. I think they didn't understand your tweet. Nakugambye buli lwosoma akatabo n'otakategeera baba tebakawandikidde ggwe. Kubanga ebifaananyi biwataddeyo. Birabika byanyiziza abantu bangi. Ebifaananyi because the message is very clear. Ab'ebitongole by'okwerinda mwenna mu ggwanga. Mwenna ab'ebitongole by'okwerinda. Muresigninge mbanga mulemeddwa. Neno ogamba nti bwe mbanga Sudan mugenzeeyo ne mutereza. Somalia muterezezza. DR Congo muterezezza. Kampala abamenyi b'amateeka batekinga batya over. Ulira. In other words, you're challenging them. Listen. UPDF, CMI is under UPDF. Ochutegedde. ISO eri under Minister of Security. Ontegedde? Yes. Crime Intelligence, CID eri under police. Kyenva nakozeseza ebifaananyi bibiri. Ani akulira UPDF? Kati. General MK. Ani mudumizi wa police? Afanda Bansi Byakagaba. Omuntu yekka gwe saataddeko ye Saabalwanyi kubanga is the pinnacle wabano bonna okitegeera ndowooza kakati ekitabangudde abantu byebifaananyi kati kakino kankibagambe none of you supports teri kumwe supporting ayagala General MK kunsinga none of you ebimusobola byogera ku radio kuno lwaki tumusupportinga none of you nze omu buli emuke lwali nnyo ennyonyi nsabirira atuuke mirembe
nze omu abateeka MK mu ssaala zange okitegeera katusobola kuŋŋa nti omwagala okunsinga kubanga deep in me I know myself. How many of you abali babadde mu ssaala n'omusabira abaana abakulya security ring ye they can bear witness kwanze saagala linye ennyonyi abaana abo bayinza okugamba nze buli lwali ennyonyi siba na mirembe paka ngemaze kola ki kulandinga waliwo okumwagala okusingawo okitegeera ndowooza naye waliwo abagala okulaga nti bo bamwagala nnyo okusinga abalala. But what I can tell you that none of you don't regret this tweet. No way. Ekisinga obukulu debate. You've ignited, you've created debate more public. Nagambye ko abantu batemagana amajambiya. No. Oli nagamba mbu toyogera ku chairman. Nayogedde ku PRU. No. In fact wali ogwendabye. Gaganti lwaki mugamba lwaki wagenda General Muhoozi resigning? No, nayogeredde wandaga. Ndaga we nagambire nti CDF resigning. Lwaki bajjayo General Muhoozi yekka? Birungi yenga tomwogerako. Okitegeera ndowooza. So byebyo. Afune babitumalirize. Consensus. Hello. Panjisebo. Mukuru Gashumba yebale kuweereza. Kale. Mukuru Gashumba nze 777 turi wamu mu PRU. Nisebo. Njagala tukwataganire wamu banga ntera kukubira essimu olusinasipo netutakwatagana bulungi enamba yenjirina. Tulina abamenyi b'amateeka olusi tukwata nga for example ogunateeka Wandegeya. Abashi? Nga abamenyi b'amateeka babbi ababeera mu leero okufera abantu. Nga oli yakolinga munne 300 million. Netugenda mu Makere netumufuna yatumutumisa jano nenda. Etumuteeka awo wenyini Wandegeya. Only 3 days. Naye musango nankwesi n'agamba omuwala bamutadde. Over 300 million zetwebuuza kati ng'oyo twatumufunye ng'abadde akooninga abantu ngeri bw'ekyo kubanga byomu bagenda kukozesa obutemba ku street. Tusobodde mukwala tumubawadde bamutadde endala kati amaze ennaku tetunoonyeza ekyokukola tumutadde. Kola bw'oti bw'eba poliisi y'e Wandegeya teyakuyamba genda ekibuli onoonye director wa CID kubanga zino twatagani kumanya ebintu abasajja baagala ssente ogenda wano twagala kino nkumanyi kaka tugenda empola kyogamba magambo ajja kusaba ssente getting serious gundi mulekaawo ku insulting abantu director wa CID agenda kusaba ssente please don't insult people gwe genda ekibuli weeyanjula nze gundi nawaabo musango gwange Wandegeya saayambibwa bajja kukwasa ekitongole kye bayita police standards oba unit. Okitegedde muto wange? Yes. Kyekyo. Kale, hello. Radio 4. Hello. Yes. Nze Godfrey Nsamba ndi Nakawa. Yes. Mukulu Gasumba omusajja oyo kyagambe kituufu abasajja abo nga tolina kyoli si bangu. Si bangu. Kakati wenzera ku kirala. Yo polisi yakuta ababbi bakola si wano nga ndabira ddala naye ababbi basose ne badduka ne balekawo emmotoka wano entinda ne bagenda ne babaleetera ekibaaso babaddemu ssente mmeka zadde ssaawa nga nnyezi okumakya. Polisi yo kukuba enoonya bunoonya ssente oba ani yabatuma ssente. Polisi entuufu yakoma ku General Katumba Wamala. Naye watrafiki olweggulo olaba asindika ssente ku mobile money. Ku ssaawa musaavu kuzaala nti asindika ssente ku mobile money. Kati gw'omulaba otya? Kusolooza. Polisi ena kyejjatuyamba bakitakaje gakole wamu ne polisi. Kumenyawo obumenyi bw'amateeka bukakkaneko. Kakati nga sinaba kumaliriza show kubanga obudde bugenze. Waliwo omubaka ayitibwa Francis Mwijuke. Francis Mwijuke. Bakya bamukubye. Criminal gangs. Yes. Ebushenyi. Buhweju. Gye bamukubidde. Kitegeeza criminal gangs zino zifulumye n'ekibuga. They spread all over the country. Kati mu Kisenyi awo I hear waliwo groups z'opangisa obupangisa. Olira. Okay. Z'opangisa obupangisa. Zezo ze bagambye zabadde oludi Kampala. So mulanga gwange gulire limu mwenna abakulira bino ebitongole bya security UPDF. Okay. Police Special Forces Command byonna. Trust me, bwe musalawo enkya nti ekimala tewali muzi w'amateeka ayinza kuddamu kuba katayimbwa. Okay. Bwe basalawo. Okay. Kati balina tugamba nti bino bye twetaaga
Kakati ne tugamba ababaka baffe ti poliisi yeetaaga ssente bweziti beetaaga supplementary bweti. Okay. Speaker bw'aleeta ekirowoozo ekyo mu parliament twongeze poliisi bweziti omubaka wange kiwagire ekyo. 0 criminal dark spots are everywhere world over, even in developed nations, and security often warns its citizens. The warning is okay considering the fact that some of the anti-crime infrastructure are not done by police, for example lighting and road construction. Radio. Hello? Ala mukungu webale kuweereza. Sechanzi wane kabowa. Sechanzi, yes. Munnange ffe tulina obweraliikirivu obw'amaanyi. Kubanga ensi yonna gy'efa yenkana ffe tumanyi nti nno kasita bawamba ekibuga baba bawambye gavumenti. Essaawa zino poliisi bw'evaayo n'ekola lipooti n'egamba nti ewaayise ssaawa 2 temugendayo. Neddamu n'egamba nti ekibuye ssaawa 6 ogw'ekiro totuukawo. Kitegeeza ekibuga kyonna kigenda kuggwawo. Waliwo kapitosite endala egenda okuggwawo gye tugenda okukoleramu emirimu gyaffe nga bannakibuga abakolera mu ttawuni. Tuli beeraliikirivu nnyo kubanga ekibuga singa kiwambibwa tuba tumanyi nti gavumenti ewambiddwa. Muzeeyi mwetegefu okumuwamba nga abavubuka bayita mu kibuga. Webale nnyo ndugu. Hello? Sebo? Sebo? Hello? Hello. Amanja go nejo sinzide. Webale kuuza amanja go nejo sinzide. Amanya gange nze Sembati Ayisa Kiziri oba abandi go bamanye nga ngambye kale oleseko radio mgarange so kivula bufuna mu delay wuliriza musimu yo jakuba otuwulira bulungi nnyo wuliriza. Hala Bwana kunguje baliko okitibwa naye baliko sebe ono coach Nicholas kino ni nakaseke coach ensonga coach Nicholas ensonga za mukuru Gashumba nziwuliriza simbi naffe obumanyi bw'amateeka tebuli mu kibuga bwokka naffe atukubira omulanga ku banyarwanda abavubuka abakoze obukuukulu eno nga banyagulula ffe abakoze ensimbi zaffe ne batutuulako ne batukuba otwala omusango ku poliisi ne bagwayo ssente oba anaatunda akate omusango ne bagugoba n'oviiramu awo osigale ng'owuliriza mukulu. Sebo kyaliko avudde ku wadise kakati oyo kati agenze tribal agambye nti abanyarwanda babanyaga ekyo kizze namu kirimo 2021 okwekalakaasa okwo kwaliwo waliwo group omanyi abasirikale abadifusinga riots ezo bali bambadde military gear nga bambadde helmets n'ebirala ne masks kati olina agamba laba akanyarwanda ako kakuba essasi kakati honestly omuntu ayambadde mask ayambadde headgear otegeera otya kati oyo ali simple tribal olwo kati olwase debate agise olwase mbu abatunyagako ebyaffe okitegeera. No mulala. Hello Sebo webale tuweereza Mr. Kungu nange bali kuwuliriza ne mukulu Mr. Gasumba naye yeebala okubanga buli lwa Mande tabulawo ku mukutu. Tusimanye ensonga zenkulu ez'amaanyi z'abayogerako ono nga musiisinzidde sayidi z'ekitalya tubadde olumu tuva mu bivulu eyo ewa Bobi nga tuvuga abantu n'owulira nti oli abadde ayogerera kasimu awe ebbali omanyi omubbi wajja n'amugamba esimu gy'ayogererako maliriza esimu eyo gy'oyogererako ompe simu ogyemu layini yo ekitegeera ekintu ekyo bannaye ensonga eyo bannaye gitwale mu maaso mukulu Gasumba usiima nnyo obubaka bwo obuwoomu abale nnyo Sebo yakusiimye busiimi agambye obale. Hello Sebo Sebo Muliga Sekalonde Kabusi Moses Kyamuswa Muliga mukulu wange Gasumba yebale kulungamya bulungi bbanga omanyi omuntu omu ayogera
asinga emitwalo gy'abantu 10 egisirise. Mukulu wange bagamba mukunonyanga ebiriwo nga byakolebwa olaba bebaffe bannayuganda. Ebintu bijja bikolebwa nga tulaba emyaka 10 abagano ddukire bulungi emakindi awo abasajja abayaaye baafukamizaako bwenda serabidde yali kooti nti n'abalamuzi ne beekweka oba waaliwo musango gwaki biiseko emyaka nga 10 mukulu wange Gasumba oyinza okuba nga obiddukira oba baali balamuzi oba balooya nti ne beekweka kooti emakindi naye nga bijja tulaba nayemuwanga kivumbi muddukira bulungi n'ayogera ku bakifeesi yali ku mpewo n'agamba aminya obubinja niwe munange twabitwala mu Namuguruka naye kati abantu batta abantu misanattuku mukulu wange Gasumba nga nje munnabyabufuzi omutendeki eggwanga ligenda kubeera litya. Abale nnyo. I know Mr. Gashumba is highly traveled. Tower Hamlets in London is the most notorious and no-go zone beyond 8 p.m. unless you are escorted and immediately reach our London embassy. The officials warn you about this particular area. Omanyi banayo lwaki ate ebiri London ebirungi tobyogera omanyi bwe mutyo bale kuweereza eggwanga sabo bali kuwuliriza kansooka mbasiima mwebale kuweereza ne mwami Frank Gashumba mukama bawangaaze mu Uganda ate mu bulamu naye nze mbadde mbuuza ebibuuzo bibiri naye mukimanyi ekisooka omwami Kaweesa okufa yafa ne poliisi kati twasigaza uniform. Ekyokubiri Luka Wesigire kati bamusasula musaala gwaki okuwa points enfu bwe zityo. Ekisembayo mwami Kungu kakati tukole tutya ffe abantu ba wansi abalwanyisa Frank Gashumba bamutiisatiisa togeza n'okutya n'oluusi omulundi n'ogumu okutya ekomera bw'oba oli mabega wa MK webale kuweereza eggwanga. Abale nnyo kubeera nga owuliriza mugana wange ala radio for Sabanje kendeza ku radio tukuulize. Yes. Kati ku nsonga ezo neyongera okubeebaza oyo mukulu Frank Gashumba nawe mukulu Adam Kungu. Kati yesterday nabadde nva ku big tour wanegundewa ewandegera kati nga ntambula mpolampola nga gye n'eggaali yange nentukono mundeeba nensanga omuvuga kuta eggaali yange n'ajjandika ogikuba kuba nembuuza obuvuga obadde ki naye kati bongeremu security abale nnyo sebo ensonga egusa. Hello Mwami Kungu sebo balowoleza eggwanga oli ku nsonsoze Mwami Frank Gashumba mulamusizaako atyo ze mafuti yazidi mba mu kisinde kya PLU kusokera ddala nkulisaayo bwe twali nabo ku Road Kampala ku mipiira gya PLU kye nalaba ku Road Kampala ebibinja by'abayaaya bava mu Kisenyi kyandaga ekifaananyi ekiri mu Kampala ekituufu ddala Kampala eri mu Kabiga abayaye bafuweta enjaga abayaye balina ganga simanyi ebigaali nze natya nnyo ekirala kyensembyayo eri mwami Frank Gashumba waliwo abakungu abava mu PLU ne bajja ne bafe mukono South ku kizinga ky'Ekimmi na era mbakulisaayo kwabo bonna be twali nabo naye waliwo embeera gye twasigala nga abantu abamu tetuli bamativu nga gwe Vice President mu Buganda waliwo obutakkaanya obuli mu guleeta mukono wakati w'omukyalo omu gwe tutategeera simanyi bamuyita Madiina n'omukulu bamuyita Kintu. Mwami Kintu yaleeta ebintu ebikozesebwa byonna ku mukolo ogwo emmere ente buli kimu naye omukyala yamusigako omuzindaalo mu maaso ga mwami Kabanda n'omukulu Mayiko Mawanda. Twebuuza obutakkaanya obugenda kugonjoolwa butya. Mwami Gashumba Jack Chidam kakati ensonga eyo sigimanyiiko naye amannya nga tadde wansi Madiina ne mwami Kintu mbadde nkusaba ngenda ku namba yange 7045555
tujja kuji investigating to finding out omutabana guvaawa naye nga bwe tuwogerera General MK omukulembeze waffe talina bukulembeze bonna bwe yalonze Mukono omuntu akulembera Mukono ayitibwa mwami Cedric Ndilima Babu ya gwe yawo buyinza obulwaninga Mukono ne Wakiso yes okay abalenyo hello kunsunsuzi okay bwako bulala obwazze eddo kuva bantu bafengenda kubona ngompita mala sebo hello oli ku radio 4 abe bali tubereza abale kuuliza okitibwa onayogera ne Musoga Juma district ya Masindi sebo zali abazanyo ka empereza ya mwene ne mukuru Gasumbo oyo lakubanti waliyo abamuwenda tegeera waliyo wabumira ate kyawagira ate simanyawo ate naberanga ekitufu nange simanyi Gasumba wawe nyini agwawa kimbadde nsaba kumbulirako sebo wandi sebo ongambye olumu n'envumirya kyempagira nga ddi ati nga saazi no emabega obadde oyogera ku mukulu kundi Kaihura wabala wekitibwa ne banange muganange ndayira nga ntya Katonda njagala ondeetere programu zange ey'olwaleero ne mwezi mulambe mabega we nali njogedde ku Jeno Kale Kaihura yali adumira polisi Jesus hello sebo ayi mukama yesebo yes mukulu kuguwe bale kuweereza sebo oli kunsunsuzi oyogerako ne kansala Serunjojo we mutunde mu kigagga kansala yes we bale tuyeta mwami Gashumba ali wano wabula mwami Gashumba nze mbadde njagala kumugamba ensonga gyakonyenko nkulu nnyo abantu b'emutundu eno yonna erubaga South yonna ababbi basazeeko abavubuka bajja wano ne bakola eggaali ne bawamba ebintu by'abantu ne bakuba abantu tukufiiriddwa muganange katumaze ono muganange omupoliisi yani ono wa parliament Charles Twine ndozo obiwulira obiwulira naye akugambye ntakutiisa ayongeddeko wana Twine abo nze mbagambye okuba amasimu kati Twine oyagala okuŋŋamba nti police successfully handing over ekibuga n'ekiwa these gangs kyagala okuŋŋamba kuna Twine muganda wange ositujja kukkiriziganya naawe baaba naye yongeddeko for sure for record I did not threaten my brother Mr. Gashumba but I just made an observation. Twine oli bola bakimaama oli mu security how I wish you could elaborate enough to rally all stakeholders across the spectrum to come and make formidable synergies. Lindako kati nawandiise nga nkolinga ebitongole byonna kati nzirako ndala yes nzirako ndala ate n'ekirago n'omulimu si gwange nzekka nze bwe mba nakolinze ebitongole bya security bifixing eggwanga lino n'omulala akola ekirala okitegeera kati omusango gwe nazizza kwe kuteeka ekifaananyi kya muganda nga basi byakagaba ne General MK gwe musango actually singa nawandise tweet eyo nesiteekako kifaananyi kya General MK n'abasi kagaba tegwali badde muki tegwali badde musango baligambya omutuufu nnyo naye kaakati bwe muba mutuuse ku leve eyo Yoweri ayongere okutufuga agere maaso n'okulembera eggwanga bwe muba mutuuse ku leve eyo Yoweri agende maaso bannange bawandiika ku President Museveni morning to sunset ne bamukuba mu katuni ne bakola kino ne bakola kiri ne bakola kiri you get it okay sinaba kugambako nti abasi byakagaba resigninga no sinaba kugambako nti General MK resigninga no ndagawo ensingo lingirawo ati omuntu tewali ulira ate nenteeka mu Raida oba mwa pacifyinga Sudan Congo Somalia mulema mutya ka Kampala kitegeeza nyina confidence in you exactly obesiga toba castigate is just thanks Adam for hosting my mentor Gashumba this morning. I am UPC Lord Councillor Dr. Tom Wananda in Namungona enjoying the show. And the Jizito Chiraji from Masinde, crimes are high kubanga naba police balya naba B
ekyokubiri bamala obudde nnyo ku Bobby Wine nga eno ababbi batigomya bannayuganda bwe bwati bagambye. We are enjoying the show. Yamin Masindi Joka Kitengule oragamba Mr. Congo, good morning sir. Nkulamusiza ne mwami Frank Gashumba. Aboba oli mabega wa General MK tibakutiisa ate abakulwanyisa be bamu abatemu abali benguzi mu gwanga faba once ne tubonaabona. Adam, I am Susan Chimengo. I thank you for teaching Ugandans. May God bless Mr. Gashumba. Andrew Namawulira Gambi Wano, Mr. Kung, thanks for the show. A lot of crime has increased in all parts of the country. Just here where I stay in Mukono, Namataba, a boy attacked us at exactly 7 p.m. What is the problem? Kindly ask Mr. Gashumba, because at least he interacts with those security guys. He should tell us. Akungu malamusiza nnyo. Nsoko kwebaza mukulu Gashumba webale olw'omutima gwo gwolaga bannayuganda ne gwanga nsima nnyo. Ronald Ndikafu. Hi Kungu, thanks for the program. I am Juma, thanks. I need you guys talk about UBOS having not yet paid their enumerators and the guards, yet they worked without being facilitated in terms of food. Onagamba Kungu webale kutuhereza. This is Muhumuza Chisukuma fuel station. Kwendi Ntumbude ne timu yange yonna. Kungu, thanks for the show. I am Nahura Julius from Masaka. Ne Ugandans bamenya government nti enyweze security naye bategeera nti security etandika kugwe, so kati abantu bekuume ne government okulogwayo. Bami Gashumba yebale kulambika nsonga bulungi mbagala nnyo sibavaako buli mande mbantumbudde. Onagamba Kungu Gashumba yebale nnyo yebali eddala kunyonyola tangaza nsonga kwetuli tugoberera bulungi nnyo. Ambassador Kungu, thanks so much for having Frank and giving him a platform to clarify on his tweet. Otherwise, okay, webale nnyo kubanga ogoberera muganda wange. Dabala mwena. Omanyi waliwo omuyivu omu yagamba mwerabidde erinnya nti bw'osoma akatabo n'otakategeera baba tibakawandiikidde ggwe. Tekabakako. Bannayuganda abasinga kino kankiddemu owa kamera jakikwata. Buli lw'osoma akatabo n'otakategeera baba tibakawandiikidde ggwe. Ne tweets zino abasinga tebazitegeera. So bannayuganda tebasoma tweet kugintanayizinga bagisoma to respond kuba kuna kyayogera. Ontegeera ndowooza. Tebagisoma bagintanalyzing no. Bagisoma ku responding ani awandiise Gashumba. Kati for example mwenda buli lwawandiika ebintu totugamba oyo musiyazi oyo awagira abasiyazi tebasomye message. Njagala mundage mu tweet yange we nagambidde nti abasi byakagaba. By the way, nagambye all security agencies. Ontegeera? Kitegeeza indirect you are telling me bonna ebifaananyi byabwe naali bitaddewo. Singa obadde ne space. You get it? Kati bwebwo. Okay. I think there has been laziness in all security agencies. Bamita Sembus Ivan ali Kaleerwe. Eyalowooza obadde obwebafu. Kunsunsuzi. Hello. Manu Kongo. Sebo. Kongo. Kunsunsuzi kuoli Sebo. Wala basebo. Oli kunsunsuzi ani ono? Ngo Peter bamta Peter Sebo. Kakati je omama ngulide n'ensoza n'azuide. Manu Gashumba mwebaza. Nete ninga kutegeeza Manu Kongo. Mtu bamukulu Gashumba faba kwa divinity. Wasoma mu divinity wa vile tebagamba what extent the king Solomon he part his father David has sown obotegeera sikitegedde what extent yomanyi Oluganda ndumanyi Sebo yogera Oluganda no bade nkubezi tetwasoma nga ngina kyeta ku nsonga emunaawo gy'oliko ne Sebo abasoma divinity one kino twasoma tugamba what extent the king Solomon he what his father David had sown. Katare nsonga mu Seven ataddewo muri muteeza amakubo mutawani wanayita ebintu byogerako byonna omuntu asobitereza byonna ye mukulu Kyagulanyi dembe lyo nawe ine dembe lyo ulira muto wange oba mukulu wange
kale oyina eddembe ly'okulowooza nti Kyagulanyi asobola otereza eggwanga. Allahu Akbar. Jesus. Okay.